nate mulinye lisinga manya gonna eriya mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya mwasibye mutya abali mu mawanga genjawulo njalakiriza Katonda ndi muli bulungi. Mukama bakumya atya. Twebaza mukama olw'ekisa kye ekingi ekituwanirira buli lunaku era ekyatulokola ekyo. Njagala kubalamusako nnyo mwenna nti erinnya erisinga manya gonna eriya mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nicholas nze ndi emabega w'emizindaalo gya Just Gospel Media Uganda, YouTube channel Just Gospel Media Uganda, Facebook pages Just Gospel Media Uganda, TikTok Just Gospel Media Uganda. Mbalamusizaako nnyo. Ebigambo bino bingenda okwogera bivunaanyizibwako. Wabeewo omuntu asobola okutufunira Chairman Rodney omukwano gwange oyo mukwano gw'ekkanisa yayimba oluyimba oluliko ennaku zino olutambula Yesu anyuma. Waliwo n'omwana ow'obuwala omulala bamuyita Mukisa Asha. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Wilson Bugembe naye tumufune. Ngenda kutaginga Wilson Bugembe omusumba w'ekkanisa y'Enansana, Chairman Rodney omusajja yajjula omwoyo wamu ateera n'omwana ow'obuwala ali abamuyita Mukisa Asha. Anyway, naye abantu abakulu mu nsonga eno Wilson Bugembe. Saagala nnyo mukadde kano tugende nnyo mu byawandiikibwa diipa kubanga era nayo tusobolera ddala. Ngenda kuwa video, sigenda kukutwalira budde bwo. Waliwo ekintu kye njagala okukutegeeza mukwano gwange Wilson Bugembe. Naawe agenda ewa Wilson Bugembe. Siri mukwonoona linnya lya Wilson Bugembe era sisobola kulyonoona. Naye kasita video evaayo neeteebwa neetambula, erina abantu beetuuka mu matu gaabwe neeyonoona obulamu bwabwe. Oba oliawo ne bajuliza ne balandika okuba mu ngalo. Kati ffenna bwe tusirika omulundi gumu ne tusirika, kiba kiwebbeetu oba oliawo omuntu omu ali eyo wabweru atamanyi n'abulira ddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekisooka kya byonna kye mmanyi era kye nategeera nti Wilson Bugembe baakuwasa. Bwe bamala okukuba embaga ne bakuwasa ne balandika n'okukuzaalamu abaana. Bino mbyogera. Baakuwasa. Mama Fina yakuwasa. Mama Fina bwe yakuwasa n'akuzaalamu n'abaana. Kamiliyoni yakuwasa, Bebe Cool yakuwasa, Bob Wine yakuwasa, secular industry yonna yakuwasa. Waliwo obuweereza obumu bwe mmanyi nti obwo muto wange gwe njogeranga naye mugamba nti waliwo obuweereza bw'ogenda okutuulamu okone nga tugenda kugattibwako mu nsi ya mu mwoyo. Kati obuweereza bw'Enansana Wilson Bugembe baakuwasa. Music wo baamuwasa. Obuweereza bwa wano egundi wano, obuweereza buno bwa House of Prayer, oyo baamuwasa ne bamuzaalamu n'abaana. Wano House of Prayer baamuwasa ne bamuzaalamu n'abaana. Kubanga oyogera nnyo, buli wowuliriza obuweereza nga bwogera nnyo ebintu abantu bye baagala. Nga bo buli kaseera boogera ebintu bye baagala. Nze waliwo enjiri gye ntula ne mpuliriza ne nvaawo nga sina kye ngattiddwako wadde n'omulundi n'ogumu. Nga sigattiddwako wadde n'omulundi n'ogumu. Nga sigattiddwako sina kye nfunye wabula olaba abantu bali excited n'ogamba they are excited for what? Nga bakuba bukubi mu ngalo. Juzi Bebe Cool wano abadde wano ewa gundi wa House of Prayer. Ekkanisa ngeri mu Musa bakapera mutwa kapera. Bugingo nga ali mu kubagamba aho. Waliwo oluyimba olusinga okunyumira. Abantu ekkanisa mutwa kapera abantu ne bakuba mu ngalo. Nga Bugingo agamba Bebe Cool akole byakola. Kakati mwe mwatuka akaseera ne mukkiriziganya n'abantu abo. Ne mukola endagaano nabo.
nti mwe mwogera bye baagala boogera bye baagala gye muli mwakkiriziganye nabo era n'enjiri gye mubuulira mwegamba nti Yesu yayita boonoonyi teyayita batuukirivu era mmwe mugamba nti jangu nga bw'oli teriyo lunyiriri mu Bayibuli lugamba jangu nga bw'oli teruliyo kakati hyper grace Bugembe hyper grace yakuwasa juzi nina video mwenna mumanye ebigenda maaso ewa Chameleon tragedy yajja ekivulu kye yali ategese enkuba negwa netonya enkuba mu kutonya Chameleon temulooza nti bo tebategeera what is happening. They know because they have been in this industry, they have been in this atmosphere for over decades. They know what is happening. They know. Bamanye ekiba kijja because they know their sacrifices. They know. Temulooza nti bo basiru tebategeera. Kakati mu kudduka baddukira mu church gye baddukira. Tuli mu kulaba omusoto ogudduka emisinde nga gwesokka akayumba ka Faza n'atuuka eri munda n'atandika okukwata ebizigo n'agumetta n'agusiga ne lipstick n'agubika n'enkofiira n'agwongera n'amagi gulye. Tuli mu kulaba omusota gudduse guli mu kufubutuka mu nsiko gudduse guyingidde ekkanisa gutudde munda bali mu kuguwembejja bali mu kugusiga bizigo. They know what is happening. Mulimu kukwata misota mulimu kugisiga bizigo mulimu kugikuba lipstick mwogera ebigambo by'okuwoomereza. Number 1 ngenda kubawa video ya Bugembe ono gye yakola. Ngenda kubawa ne video ya Bujingo mubina mubimanyi. Kati mulina kye mutamanyi nti George ne misota gidduka eyo girina kye genoonya. Giri mu kunoonya majji kulya. Mukutte ebyokulya mugiwadde emisota gino giri mu kulya. Ewa mu makanisa gamwe agasinga ekibi mwaganira ddala okukyogerako. Wuliriza ekigambo kino. Mukama waffe Yesu Kristo ali very clear. Jangu akoye nazitowereddwa jangu. Akoye nazitowereddwa. Naye abantu bemuyita abasinga tebanaba kukoowa. Tebanaba kuzitowererwa. Ekigambo ekyo okukoowa n'okuzitowa. Kigambo kigenda nnyo munda. Kigambo kigenda wala tekikoma kungulu nti akoye nazitowereddwa tekikoma bukomi awo. Katate we bayingira munda balina okuweewulwako ate balina okutikkulwako. Kakati bo kye bakola abantu bano bwe bajja munda eyo guluza baba baagala ki? Number 1 they are looking for sympathy. Abantu bano baba sympathizing. That's why bwe baba bajje mu kanisa zammwe eyo abantu babakubira mu ngalo. Najja n'ayogera byayogedde nabaana agenda angomanya nti enkya luli ayina ekivulu kyagenda okola azze kukola advertisement mu kanisa. Kati gwe ani yakugamba nti nno aba basajja tukkiriziganye nabo mu nsi eyo mu mwoyo? Ensi eyo mu mwoyo ani yakugamba nti tukkiriziganye n'abo abantu? Yesu yalya n'ababi. Tetulina budde kusoma byawandiikibwa ebyo. Yesu yalya n'ababi. Ani yakugamba nti Yesu bwe yalya n'ababi nakkiriziganya nabo? Who told you? Do you think Jesus was stupid? Gwani yakugamba nti Yesu bwe yalya n'ababi yakkiriziganya n'ababi? Who told you nti we come in accord with those people? Gwe n'osituka n'ova ewuwe nansana n'ogenda eri gy'agenda okukolera ekivulu kye n'osaba nti oli mu kusaba osabira ki? Gwe kennyini wali oli eri bayitayo batya wano ewono omulenzi ono akola comedy n'oyimirira n'okubira Chameleon akalango nga 24 mwenna mugende gwanga mujje. Butu bwayogera ebigambo byo kitegeeza ki? Oyimiridde mu kifaananyi ky'omusumba oli mu kusindika ndiga
toyawula oli mu kusindika ndiga ola musumba waffe naye ayogedde kannaffe katugende gwani yakugamba nti Yesu bwe yatuula nabo yakiriziganya nabo ani yakukikulimba ekyo takiriziganyanga nabo Yesu takiriziganyanga nabo Yesu takiriziganyanga nabo ekyo tekibanga wo naye kakati mwe muli mu kukola muli mu kukiriziganya nabo walo video eno gye ngenda okuwa ojuulirize Bugembe yabadde mu kanisa ye nayogera ku kituli ekyali ku mulyango gwa lyato lya Noah wuliriza ngenda kukulaga nti ono baamuwasa I respect these people naye ate when it comes to such a case tetulina kusirika ffena ne tuvunira kubanga ye Wilson Bugembe ye ali after numbers so alina okubeera omusajja omugezi mu nsengeka y'ebigambo bye n'enkwata y'abantu bano abakwata bawembejje kubanga akimanyi nti ku kamiliyoni afunirako abantu buli celebrity gwayaniriza mu kanisa inansana agirako following kati eyo following eyo abantu abo batudde abangi abo abantu yawulira essanyu ng'abantu batudde naye at the end of the day kiki kyogenda okuba feedinga after ogenda kuba feedinga kyebaagala that's why nti olaba service wegwerayo bo babeera bakuba bukubi mu ngalo bano bakamiliyoni oleza bo tebategeera njagala omu ku bantu abo ba celebrities bagende emutundwe goloza basiru tebategeera tebamanyi gye balina genda njagala bagende emutundwe tufuneyo abantu ng'abo bakamiliyoni baani bakapale abo bakaleera abo baani abo abasiba agaviiri wala abayaya abali abo bagendeko emutundwe babeereko eyo okumala emyezi 6 nga batudde wansi wa mutundwe myezi 6 nga bafuuse bammemba batuule eyo njagala bagendeko ew'omuntu w'omunda Stephen Senfuma batuuleko eyo babeereko eyo for a period of time 6 months or 1 year tubalabe naye gwe bajjeewuwo be bantu be bamu betulaba ku mizindaalo nga bakutte emizindaalo be bantu be bamu betulaba nga bakunama wabweru be bantu be bamu betulaba mu bintu bye bitategeerekeka wabweru kate gwe nga atodde eri ng'obasigiriza akazigo nga sande jjabadda nga batuula nga babakubira mu ngalo gwe bomaliriza nga ate gwe okwata omuzindaalo manyi Yesu ayagala aboonoonyi nga batuula era nga bafuluma wiiki jja nga bagamba Musumba Bugembe ye musumba waffe nga bafuluma nga baddeyo nga bakola ebivulu byabwe nga bakunama nga bantu banywa omwenge nga bantu batamiira ngera badda njagala challenge eno bagendeko omutundwe bagendeko ew'omuntu w'omunda batuuleko eyo babeereko eyo okumala emyezi 6 ojja kulaba Wilson Bugembe waliwo enjiri mu kanisa ye tasobola kujjawo nga bwejjawo abantu abo abamu n'emala ebuulirwa okumala omwaka mulamba waliwo enjiri etasobola kugenda wa Wilson Bugembe ng'enjiri eyo kasita egende wa Wilson Bugembe n'egende wa House of Prayer ekibiina ekibaddemu abantu omutwalo omwaka gugenda okugwako nga kisigaddemu abantu 8 sinakindi abantu 15,000 oba abantu 5 awo waliwo enjiri egenda ogendawo waliwo enjiri esobola ogendawo netandika okubatema netandika okubaawula neeyawula ebisusunku mu ŋŋaano naye kubanga nti teriiwo bajja bakompayiringa njagala nkwe vidiyo eno ogiwulirize Wilson Bugembe ng'ayogera ku kituli ekyali ku mulyango gw'eryato lya Noah wuliriza muwulirize kankuddizeyo vidiyo eno mpaamu akadde katono nnyo mpaamu akadde katono njagala sawundi katuddeyo The most important thing on Noah's ark is the door. Ekitundu ekyali kisinga obukulu ku lyato lya Noah agambye Why? Because it is the door that lets you in. Tosobola kuzimba lyata ate n'ogamba
Gwe toyingira, nawe toyingira. You cannot build And an ark. Jesus Christ is the second Noah's ark. Yesu Kristo lyeryato lya Nuuwa eryokubiri. And he leaves the door open Era oluggi lwe ye taluggala. to all his children. Buli agala okuyingira nga mwana we amukkiriza. Someday it will close. Lujja kukya luggalwe, But for now, naye we twogerera it is still lukyali luggule. Buli ayagala ayingira. using nasanze ekisooka mu byonna oluggi oluli mu lyato lya Nuuwa tewali agaana muntu kuyingira mu lyato lya Nuuwa. Tewali oluggi olwo, tewali n'omu agaana muntu kuyingira mu lyato mu luggi olwo luli ku lyato lya Nuuwa related olwaleero nti ye Kristo. Teri muntu n'omu agaana muntu kujja eri Kristo. Naye njagala onootinga akantu kano Wilson Bugembe naawe ampuliriza. Omuntu yenna nga tanaba kukkiriza Yesu Kristo tabeera mwana wa Katonda. Omuntu yenna nga tanaba kukkiriza Yesu Kristo tabeera mwana wa Katonda. So ebigambo byo by'obeera oyogera bisengejjo biwulirize nti is open to all his children. Nedda. Bible esomesa nti abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Bible esomesa nti akkiriza Kristo oyo ye mwana wa Katonda. Tuweebwa okubeera abaana ba Katonda kubanga tukkiriza Mukama waffe Yesu. Naye abantu abo booyaniriza abo bakamiliyoni bakkiriza ddi Yesu ng'enkya musiraamu enkya musamize. Leero kweziri zitegeera enkya zigenda kubula. Kakati si buli muntu gw'olaba nti azze okuyingira mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu nti oyo abeera mwana wa Katonda. Nedda. the most important thing on Noah's ark Ekitundu ekyali kisinga obukulu ku lyato lya Nuuwa is the door. lwali luggi. Eh? Kulwaki? Why? Because it is the Number door one, that leads buli you. ayagala ayingira right now oluggi lw'ekkanisa oluggi lwa Mukama waffe Yesu lukyali luggule. Toyingira, nawe toyingira. It's true. And Jesus Christ True. is the Naye second ekibuuzo kyange Noah's bw'olireetinga oluggi luno n'olulireetinga ku luggi lwa Nuuwa bw'olireetinga embeera eno He leaves the door open. ey'abakamiliyo kubanga abantu oyina abantu messages z'owuliriza oyitiriza ennyo ekintu kino kikola. Kati gwe mu kwedefending ovaayo n'olireetinga ekintu kino ku luggi lwa Nuuwa. Ekibuuzo kyange gwani yakugamba nti oluggi lwa Nuuwa abaayingira, endiga ezaayingira, ensolo ezaayingira zaamala ne zifuluma? Ani yakugamba? Gwe osoma wa Bayibuli nti we zaamala okuyingira ate ne zimala ne zifuluma? Ani yakugamba? Naye bano booyogerako bano booyagala okulireetingako nti oluggi luggule mujje muyingire. Gwe mbuuliraayo ku bantu abo bajja ne bayingira ne bamane bafuluma. Bayingira ne bamane bafuluma. Ewuwo gyo bajja kukola bulango. Sitaani mugezi nnyo tolowooza nti nno tategeera. Bano bajja okuvuba eyo mu kkanisa ne bayingira ne mubawa n'omuzindaalo ne bakuba obulango bwabwe. Engabire munyama eyo gwanga mujje. Nga nawe okwata omuzindaalo ng'odduka ng'ogenda ekololo gye bagenda okolera ekivuulu kyabwe simanyi lugogo. Mukole kyeni tusabire abantu bano. Bonna ne bakotoka bati emitwe. Babajjo bonna bali bati. Gwolooza tebategeera. N'obasabira essaala. Simanyi Bugembe gundi yangambye Chameleon yangambye Osborne bwe yajja eno stories nayo n'okwata n'oteeka mu mutwe n'ozirifalinga and what you're doing. Eryato lya Nuuwa, abantu abajja mu lyato lya Nuuwa n'ensolo ezaali mu lyato lya Nuuwa zaafuluma muddi. Zaafuluma kweri bw'oba osoma Bayibuli zaafuluma. Ekkanisa ya Kristo erina abaana abali mu kkanisa nga tebafulumya ekkanisa. Kubanga bategeera nti baddukira eri okuyambibwa boonoonyi ne badduka ne bayambibwa Kristo ne bafuuka abaana ba Katonda ne balokoka ne babuulirwa enjiri ebakuza ne balokoka. Kakati bano abaliwo olwaleero waliwo abamu abajja ewuwo nga bo ekibaleese si kulokoka, ekibaleese si kwenenya, ekibaleese baze kubega. Kati ate gwe n'otuuka n'okkiriziganya wamu nabo mu nsi ey'omu mwoyo. Bayibuli esomesa nti temukkiriziganyanga n'abo abatakkiriza. Efeso 5:11. Don't fellowship with them.
don't sit with them, with those who are doing the unrighteous, the unfruitful, but rather expose them. Kati gwe kyovula banti kikuzibwalira okwata omuzindalo okunenya abantu abo. Kikuzibwalira oyina kwogera bintu bye baagala. Ani akugamba nti eryato lya Nuwa namala nadduka emisinde n'agenda ewa Bugingo. Bugingo n'akwata amafuta oil n'amufukumula bati nti ali mu kwanoitinga kamiliyoni for what? Bwe tugenda mu Bayibuli ebyawandiika biwandiika byogera bitya ku mafuta. N'amafuta ago abalina okugakozesa bakadde ba kkanisa. Bagakozeseza ku bantu abalwadde n'okukutula ebikoligo. Mu kkanisa amafuta go tegalina kukozesebwa buli wamu. Newali ensiri ne mugajjayo. Newali omusoto oguzze nago ne mugajjayo. Newali omulwadde mu kkanisa ate temugajjayo ne musirika. That's why nti bebikulu bwagenda mu kkanisa bakuba mu nduulu. Goloza kamiliyoni musiru tategeera, talina bwongo butegeera nti teyasobodde kuddukira mutundu Christian Fellowship. Goloza tebategeera abantu abo. Goloza bo tebamanyi gye balina kuddukira. Bamanyi gye balina okuddukira. Kubanga ne Mama Fina yennyini yakuwasa n'akuzaalamu n'abaana. Mama Fina yakuwasa n'akukuba embaga n'ekidaala n'ekiggwa. That's why nti mubasamize boyogerako oyogera olifalinga ku Mama Fina. Mu kibugo mu Uganda Kampala mulimu omusamize gwe manyi nti ne bwoba oyivagala tosobola kumuleetaawo. Njagala kuwa example ya Ligawesa. Kubire simu Ligawesa ono musamize ono omulogo ono bawa gundi ono omukyala alwanaga ne Mama Fina. Muyite omugambe ono simanyisa abakabona. Muyite omugamba ajje naye atuleko mu kigo awo enansa n'atulaawo akwate ne Bayibuli omuwa omuzindaalo ompulirira omuliraawo. Kubanga Mama Fina bano baakudairyuti nga bwe gaba mata kikopo kimu bayongeramu ebikopo 10 ago gaba tegakyali mata. Gaba diluted diluting ekifo ekyo. Bo buli bajja ne bakyala goloza bakolawo ki baakudiluting. That's why nti ye Mama Fina tasobola kugenda eri mutundwe. Mama Fina tasobola kugenda eri mutundwe kubanga amanyi omuliro oguli emutundwe. Tasobola kugenda muntu wa munda kutuula eyo kubanga amanyi omuliro. Secular world eyo tasobola kugenda eri. Waliwo ebifo ebimu batasobola kugenda. Mama Fina agende kala atuule wali eri wa Dr. Joseph Serwadda atuule waawo okumala ewiki. Kala asituka agende ewa Robert Kayanja atuulaawo okumala ewiki oba omwezi azaawo. Tukekase abayimbi abo batuule waawo ompuliririra omuliro kye bayita omuliro. Naye kubanga nti gwawo waliwo abantu bemanyi mu kibuga awo namanya gawe nga sigogere na kugogera ng'obuweereza bwabwe tebuli diluted nga nebu ng'okutuulawo okuwuliriza enjiri ovaawo okusi naye bana mweyiwa bajja kukuba mu ngalo. Bajja kukuba mu ngalo. Buli wokola reference nti nali ntambula nensanga omusajja nensanga Mama Fina ne mugamba jangu ko mu kanisa ate yali ampuliriza na ngamba oyita otyo omusamize bino bye bigambo byo. Kubaga Mama Fina ina kye yakufuukira. Buli otandika okuwa reference ku musamize. Buli otandika okuwa reference ku bantu ng'abo manya baakuwasa. Balina ekintu kye bakuggyako gwe kyotamanyi okanya kukuuma following. Mu bikola by'etume mulimu akaana akawala kali mu bikola by'etume 16. Bayibuli esomesa ndi we bakatukanga akaddako okusaba. Omutume Paulo n'ekibiina kye yali nabo nga bagirira okusaba. Waliwo akaana akawala kalinga kaliko omwoyo gw'obulaguzi. Kaatulanga ku kkubo ne katandika okulagulanga abantu ne kakafunira bakama ke ebintu ebirungi ebingi okuva mu kulagula. Kayogeranga ebintu bino buli kaseera we kalabanga Paulo ng'akkirira okugenda okusaba n'ekibiina. Kakikolanga emirundi egyaweranga. Naye ku olwo Paulo yawulira ennaku ku mutima gwe. N'akaboggolera n'agoba dayimoni yali ku bulamu bwako. Nga kagamba nti bebana abantu bano abasajja ba Katonda ababuulira ekigambo kya Katonda. Nga bigambo bikalimu okwogera. Nga byekalimu kwogera. Byalinga bituufu. Kali kwogera bituufu. Yes. Kali kwogera bituufu. Kali kwogera bituufu nenga kabyogera ku bantu abakyamu. Kali kawa abantu reference ku buntu ono. Naye Paulo n'ategeera nti guno mwoyo guno tutagobogolera kugenda kutufuukira ekizibu. Paulo n'agoba dayimoni yali kaana akawala.
lwaki yakikola kubanga yali tasobola kukikiriza kyeyapeningira kiddemu kyeyapeninge nga kana akawala kekawa reference ku basajja ba Katonda. Paulo n'ategeera nti guno omwoyo guli mukana akana gugenda tuleetera ebizibu. Kitegeeza tunaavaawo ne tugenda abantu bajja sigala nga bakakkiririzaamu kubanga tetukarebukinze katuwaako katya reference. So kitegeeza nti tunaavaawo ne tugenda akajja sigala nga kalagula bano abantu bennyini bajja kakkiririzaamu kubanga tetulina kitukozeewo. So tulina kukola ki? Tulina kukaboggolera guno omwoyo gukalimu tubalage bano nti tetukkiriziganya na kano kakazi, tetukkiriziganya n'ono omusamize. Nika kati gwe omusamize ayimirira atya? Era nali ndaba mama Fine ebigambo ebimu bye yali ayogera. Mu kibuga muno mulimu abasumba, naye omusumba omutuufu nze gwe nnyinza okugamba Musumba Bugembe. Musumba Bugembe oyo nno mumulaba musajja wa Katonda. Musajja wa Katonda oyo ayaniriza buli muntu. Naye n'osanga abasumba abalala omusota owulira bwe gwogera. Omusota kabi otandika okuwulira omusamize ng'atandika okukwogerako nti oyo ye musumba omutuufu. Bano abalala babi. Otegeera nga there is something wrong happening. Waliwo ekikyamu ekibeera ki happening kubanga omusamize tasobola kumpaako reference. Omusamize tasobola kumpaako reference nti oyo mulokole. Musamize tasobola kumpaako reference. Omulogo yali awa reference kuba Paulo. Ndi abo basajja ba Katonda n'abagambirawo shut up. Mutemwina kumpaako reference. Gwani yagamba nti Sitaani ajja alokoka agenda ku musalaba ne Kristo. Ani yakugamba? Ani yakugamba nti Sitaani yeetika omusalaba gwa Mukama waffe Yesu? Ani yakugamba? Kati bano bonna n'ogenda n'oyimirira. Gwani yakugamba nti eryato lya Nuuwa omulyango oyo gwali omuggule era kati gukyali muggule nti eryato lya Nuuwa lyotuwako reference butuwe ekyawandiikibwa ng'eryato lya Nuuwa bayingira ne bamala ne bafuluma. Eryato lya Nuuwa we baliyingira tebafuluma, baba bafuuse baana ba Katonda. Tebafuluma, babeera bayingidde obulokozi. Naye ggwe wuwo we bajja bafuluma. Abantu abo bakozemo hamu mwe kyemutamanyi kubanga bagenda ne bategeka eri ebivulu byabwe. Bingi nti bazze mu kanisa zammwe eyo ne boogera nammwe ne mugenda ne mubasabira ebivulu byabwe. Abantu abali eri bwe bavaayo be bamu be badde eno n'obalengera bonna abantu ne badde eno ne badde eno gwe ku Sande n'osumba endiga ezivudde eri mu bisibo bya Kamiliyoni ne babbebekulu mu bivulu byabwe. Kamiliyoni gyagenda buli olengera Kamiliyoni ng'ayingidde mu kizimbe ky'ekkanisa bebekulu baani abo ne bayingira mu kizimbe ne bakuba ne mubakubira mu ngalo ekkanisa neekuba mu ngalo. Nolaba ekkanisa nalaba abakazi nga bayimiridde bati bonna amabere gali mu kukuba bounce the ball babuukabuuka kubanga Kamiliyoni ayingidde mu kkanisa. What is that? Abantu abo be bamu be bagenda mu kivulu. Golozo osumba abantu 15,000 omutwalo gumu batudde. Goloza nti bonna osumba baana ba Katonda, osumba ndiga. Kumbe mu bo mulimu endiga za Kamiliyoni. Nti bw'anaagenda mu kivulu kye be bamu be bagenda okugenda. Because you are endorsing them. Gwani yakugamba nti Mukama waffe Yesu bwe yatuula n'ababi ne n'alya nabo nti bakkiriziganyako nabo. Yesu Kristo tolooza nti yakkiriziganyangako nabo. Never did he. Teri tulinyiriri mu Bible nga Yesu akkiriziganya n'ababi wadde nga yalya n'ababi. Naye mulya n'ababi ate ne mukkiriziganya nabo. Ffenna tulya n'ababi, tulya nabo kubanga emirimu gye tukola n'abantu abatali balokole. Gye tutambulira, amasimu ge tukwata na buli kimu, tutambula n'abantu, tulya n'abantu abatali balokole. Tulya n'ababi naye tetukkiriziganya n'ababi. Ensi ey'omu mwoyo etwawula. Naye kati mumukutte ensi eyo mu mwoyo mugigasse nti muli wamu. Mukama bankumire. Challenge yange abantu abo bagendeko emutundwe batuleeko okumala emyezi 6. Ewo omuntu w'omunda batuleyo bamaleyo emyezi nga 6. Ojja kumpulirira, ojja okwawulira. Mbaagala nnyo mweraba.